Bw'eti embeera bw'efaananyeeko mu bitundu by'e Mayuge wenjogerera bino nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga omulonde tannaba kuba ng'atuuka mu kifo kino, naye bw'otunuulira nnamungi w'omuntu, bw'otunuulira layini ez'abantu abali ku makubo batambuza bigere jjukira nga boolekera ekifo we bagenda okugulirawo yafeesi za National Unity Platform, naye bw'olaba abantu entambula gye batambulamu n'obungi obubaliko oyinza okulowooza nti balamagalwe Namugongo, kumbe bagenda kulaba mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera nga aggulawo yafeesi z'ekibiina. Bano bonna obwedda bamwesunze, essanyu lijula okubatta, kyova olaba nti baleseewo emirimu gyabwe gyonna bagamba ekijja kijje, ebyokkola tunaabisanga enkya. Bwe batyo bali mu kwolekera ekifo ewagenda okugulirwawo woofiisi za NUP mu disitulikiti y'e Mayuge. Jjukira nti wabaddeyo woofiisi ya National Unity Platform. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba kagenda agigulewo ayongere n'okuzuukusa abantu b'e Mayuge okubajjukiza nti tebazinga buzinzi mikono, tebabongoota kubanga twawangula akalulu kaffe aka 2021 bantu be balina okukalwanirira. Abantu olwategedde nti olwaleero omukulembeze w'eggwanga ali mu kitundu kyabwe babukeezezza nkokola. Bw'otunuulira ekiri wano olwaleero oyinza okulowooza nti oba omukolo olwedi gutandise, naye ng'amazima amatuufu tekunnaba kutandika kubanga omukulembeze tannaba kutuuka. Abantu bo bakyekulumulula okuva mu maka gaabwe, ab'amaduuka bagaddewo olwaleero tewali kukola. Bagamba olunaku balumyusizza ku kalenda zaabwe ne baluwaayo okubeerawo okubugiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati embeera bw'eti bw'eri mu disitulikiti y'e Mayuge, embeera bw'eti bw'eri mu bitundu bya Busoga. Abaana ba Busoga balindiridde okulaba ng'obi, bamulindiridde n'essanyu lingi nnyo, kyova olaba nti bweyiye dda mu kifo ewagenda okugulirwawo woofiisi zino, ng'era namungi w'omuntu akyeyongera okwesomba. Kati ssaawa zino gwe atannaba kutuuka simanyi ky'olinze kubanga abantu bo bakwatiridde dda. Abantu bo beetegefu okwaniriza omukulembeze w'eggwanga mu bitiibwa ebijjuvu. Kati embeera bw'etyo nga bw'eri, tulindirire omukulembeze w'anaatuukira ate olabe ekigenda okubeera wano kubanga ekifo kyonna olwedde abantu bajjuddewo dda.